eggwanga erya Russia lisembeza nyukiriya waalyo, lisembeza munnange emizinga gimutasobwa kumpi n'amawanga aga Bulaaya, ate nga US eyongedde okulabula kusosonkereza okuva mu ggwanga erya Russia. Putin alangiridde nga bwali omwetegefu okubeera nga asisinkana Zelensky, president wa Ukraine, ate nga ne Trump alabudde BRICS, alabudde amawanga agegattira mu mukago ogwa BRICS nga munnange bwe gafunvubidde ennyo okulaba nga gasuula $, ate nga Muhoozi Kainerugaba nga akyali mu kiyongobero oluvannyuma lwa Al-Shabaab okulumbagana amagye aga UPDF bwe gatyo munnange ne gabattamu abali mu 20 n'omusobyo. Atukakasizza nti UPDF yasse abasoba mu 10 era n'atulaga n'ebifaananyi by'abawambe ebyaba Al-Shabaab. Okukosa n'okubeera nga munnange atunnyonnyola ensonga za UPDF e Sudan n'omulamwa olw'okwemulugunya okuliyo ku kigendererwa ki baanona ki. Eggwanga erya Tanzania bwe lityo munnange mu kweraliikirira olw'abannansi baalyo nga ligezako kuba protecting okuva eri abamawanga amalala wano mu Great Lakes region. Bwe batyo munnange bamaze okubeera nga batubuulira emirimu Bannayuganda, Bannakenya oba abamawanga amalala gonna ageetooloddewo n'abalala okuva mu mawanga amalala okwetooloola ensi, mirimu ki gye mutalina kubeera nga mwetantala okukola e Tanzania egyo nga gy'abannansi? Oba si kyo muganda wange ekibonerezo oba ebibonerezo binene ebya ddala. Kale bwentyo munnange nkulamusizzaako gyebaliko gyonna gy'otuusaako engalo Uganda Atlagi mu mikwesese nga bulijjo. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Janyi, Entebbe Road, tuuka e Namulanda, Kitende Kajjansi, buuza ejjanyi ku kyaki, awo ogenda okusanga Hillside View Apartments omuli buli kimu, Wi-Fi, ate nga ne transport wabwereere okujja w'oli naddala nga munnange ova ku airport, security eri gguluggulu. Kale munnange Hillside View Apartments zezokka. Ate nga ne Maintenance Palace, aba Maintenance Palace bano balina solar systems ez'omulembe. Kugambye nti balina amasannyalaze aga solar nga gasobola okuyambako okukekkereza. Kakati systems ezo munnange era nga bano balina water heaters ez'omu binaabiro. Ezo zinywa amasannyalaze gano aga bulijjo naye osobola ziteeka ku solar ago n'ogawona. Balina CCTV cameras nti gwe tojja kubeera awo munnange ate kukuwoleza amasannyalaze gadi gavuddeko, ababbi bagenze okujja nga amasannyalaze gavuddeko, oba abantu okulinda amasannyalaze okuvaako okubeera nga bakola ebikolobero ewuwo. Kubanga jjukira kamera ziri osobola ziteeka ku ssimu yo n'obeera nga okozesa software bamuyita aba team viewer. Osobola okubeera nga ate olaba ebiri ewuwo ewaka butereevu. Yes, maye abantu bamu tebamanyi nti nsobola n'okubeera wano ne tuinstallinga software oba ku kompyuta yo ng'oli mu America n'embeera nga ngikontrolingira wano nga gw'olaba mouse etambula butambuzi bweti. Kisoboka, tekinologiya gyali towakana. Kakati n'amataala aga security gano gejjako gokka geeteekako gokka okusinziira munaye ku nzikiza n'ekitangaala ne water pumps. Water pumps zino zikozesa solar. Kale lima ku sizoni zonna naddala abalimi. Ebyo munnange byensobodde okunnyonnyola ku Maintenance Palace. Dokita gyali nnyo temwerabira, abalina ebirwadde temufana birwadde. Gw'olina omulwadde munnange leka mutwala ku kijja nti afiire eyo. Dokita waali ali talented eyakola research n'amukukuka. Bwe ngamba omuntu ali talented yoyo omuntu kwe gamba nga ye Katonda yamutonda nga kwe gamba oba abana lumanyi oba abana ki, naye nga gulu ky'omugamba ye akibaako ne solution abaako wakituuka. Ye dokita gwe njogerako, ennamba zange we ziri awo, emisembyayo 73 endala esembyayo 115. Kale munnange katweyongerayo mpola mpola tutandikire we tutandikira, naye ndoza tutandikire ate mu bunkenke obuliwo obw'amaanyi kubanga munnange
kigambibwa okuba nti World War III yatandika dda, bw'aba teyatandika dda mbu ali ku njego yego kwegamba ez'okubeera nti nno ayongerwamu momentum nti ye yatandika dda World War III, naye just kwongeramu bwongezi gamba nti kakati ate bano nabo babano bakubaganye butereevu kati nga America ne Russia. Kakati munnange Russia bwetyo ate tesembeza bomu zaazo eza nyukiriya okulinaana amawanga ga Bulaaya. Oluvannyuma munnange olunaku entono Trump nga naye kyajje abeerenga apositioninga submarines era nga nazo muganda wange zeetisse nyukiriya. Waliwo eyangambye nti olimba mb'olimba paka simanya kuwulira bubi bannange. Kakati munnange Vladimir Putin munnange bw'atyo asembezza nnya nambirira ezizitowa tani empitirivu Tu-95MS nuclear bombers nga zino azisembezza munnange okulinaana amawanga aga Bulaaya aga Europe. Kakati munnange nti ezimu ku zo zaalina entonotono abadde azikozesa okukubisa Ukraine. Naye kakati bw'atyo muganda wange nga ezo missiles zitadde wali ebbali kakati ate aleese zinnamuzisa. Bw'atyo n'azisembeza eri amawanga ga Bulaaya. Kakati munnange kino ne kireetawo obwonkenke nti oba oli awo waliwo high probability of an imminent major attack, ti obulumbaganyi oba essaawa yonna muganda wange anti nabagamba saagala nseebaluke nga tetumanyi ebintu nga bino muganda wange tuba tulina okuba nga tubimanya butereevu. Kakati munnange bino byaza oluvannyuma lwa Donald Trump okubeera nga yalagidde nuclear submarines 2 okubeera nga munnange zisemberera eggwanga erya Russia oluvannyuma lw'okutiisibwa okwa atomic war okuva eri Dmitry Medvedev eyali yaliko president wa Russia ate nga essaawa eno ye deputy wa Security Council, yaliko prime minister w'eggwanga erya Russia ate era president. Kakati ono bw'atyo mu kutiisatiisa nti Ukraine olutalo lwerimu ne Russia okusinziira ku America byeteekawo mu ngeri y'okubeera nga eyagala okuteeka tariffs ku ggwanga erya Russia munnange luyinza okubeera nga ate lushifutinga ne luteebera butereevu mu Russia ne America butereevu ne bakubagana butereevu. Ebigambo Trump bye yamulabudde namugamba munnange wali egendereza byeyogera kyogera tokimanyi bw'atyo n'alagira submarines 2 eza nuclear ezeetisse nuclear ne zisemberera eggwanga erya Russia. Kati ne Russia nayo munnange bwetyo yate esitudde 4 bomu zinnamuzisa n'ezisembeza munnange amawanga zisembereza amawanga aga Bulaaya. Sala wano yenkola eriwo. Kakati munnange ebyo tumaze okubeera nga tubitegeera okulabula okuva eri member wa parliament mu ggwanga erya America bw'atyo alabudde Russia mu kusosonkereza US era n'ategeeza nti Donald Trump kyayagala oba oliawo si lwe lutalo, ye ayagala mirembe. Ono Senator Lindsey Graham ono nga muwagizi wa Trump lukulwe bw'atyo munnange atadde okulabula ku mutimbagano era n'akisimbako essira nti President Trump ye ekigendererwa kye munnange kulaba nga aziyiza embeera okubeera nga yeekanama oba okusoowagana era ayagala mirembe so si munnange migozoobano, tayagala conflict. Kyekigendererwa. Kakati munnange ekyo nga amaze okubeera nga akitutegeeza ate ye musajja mukulu Putin bw'atyo munnange n'alangiridde n'agamba nti
ayagala okusisenkana Zelensky president wa Ukraine oluvannyuma lwa munnange deadline eyabadde eweereddwa okubeera nti ennaku munnange zigenda zeeveera. Kakati munnange okusinziira ku Vladimir Putin agamba nti mwetegefu nnyo okubeera nga asisinkana president wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Era munnange mu kulangirira kuno omwogezi wa Kremlin Dmitry Peskov agambye nti bosi we ayinza okusisinkana Ukrainian leader oluvannyuma lw'enteekateeka ez'okumutendera ogwa waggulu ennyo so si zino ezammwe zemubeera nazo ne bakaracuna bano mukaramujja tiatika tuli mu bakaracuna ziri mpanvuko za kumutendera gwa waggulu mpanvu ddala bangamba ne basitwa sokooyo ogenda okuba bakaracuna. Kakati munnange bino byonna nga bw'obiwulira byaze oluvannyuma lwa deadline eya Trump gyewa eggwanga erya Russia ku lutalo olwa Ukraine nti munnange lirina okubeera nga lukomekkerezebwa era balina okubeera nga bayingira enteesaganya ez'okuzza emirembe nti emmundu erekeraawo okubeera nga eseka oluvannyuma lw'okubeera nga munnange yasooka n'agamba ennaku 50 n'amaliriza ng'azisaza agambye olina 10 ku 12. Kakati newankubadde nga bo bano batugamba aba Russia nti balina immunity ku tariffs America zeyinza okubeera nga ebateekako, naye munnange bagamba nti ekyekango tekimanye muzira nti wayinza okubaawo embeera ey'okukakanya embeera newankubadde nga abantu abamu bagamba nti nno Putin ye bw'atyo kakati ali mu kuwanvuya budde. Kakati ono nga Putin bamutegeeza nti alina paka nga August 8 okubeera nga strikinga peace deal ne Ukraine oba si kyekyo munnange nti secondary tariffs ezisobola okubeera nga munnange ziremaliza ddala ebyenfuna bya ggwanga erya Russia ziba ziruma. Kakati Trump yebuvuddeko munnange bw'atyo yakakasa n'agamba nti engeri ekiri nti yatuwa nti kasita ajja kuba president wa America kitegeeza nti mu kisaawa ntono nnyo olutalo lujja kuba lukomekkerezeddwa, naye ekirabika nti ate yategeeza nti Putin alabika ate abehaving stubbornly. Kati bw'atyo n'akakasa nti oba oliawo alina okuyita mu makubo amalala ennyo, naye nga ye ate Trump yatukakasa n'atugamba nti singa ye yali president wa America mu kiseera olutalo luno lwatandikira nti bino byonna tebyandibaddewo, nti n'olutalo terwalibadde oba terwalituuse awo. Kakati munnange ebyo byonna muganda wange biri eyo. Kakati Putin ebbanga lyonna abadde nga yeesulubabba okubeera nti nno awuliriza amaloboozi ag'okuzza emirembe oba okuyimiriza emmundu. Ku weekend munnange bw'atyo yategeezezza nti ayagala emirembe gibeewo, naye n'ategeeza nti nno demands oba ebyo Russia ye bye yateekawo ng'obukwakulizo tebikyuse, biri bwe bityo, biri unchanged. Demands for ending his invasion were unchanged. Kakati yategeezezza naga nti twagala kale naffe twagala emirembe ebe egy'enkomeredde okusobola munnange okubeera nti ensi ebbiri Russia ne Ukraine bwe zityo zonna ziganyulwa oba zifuna ku buweerero. Naye n'akakasa n'agamba nti nno newankubadde nga ayagala ekyo, naye ebyo bye baateekawo ng'obukwakulizo munnange tabikyusanga. Conditions okuva ku Russian side certainly remains the same. Kakati munnange twamaze tukubeera nga tukikakasa okuva eri Trump kennyini nti special envoy Steve Witkoff agenda kuba akyalako mu ggwanga erya Russia. Bw'atyo yetukakasizza nti Witkoff ayinza okuba ntowooza ng'agendayo wiiki ejja oba eno tetumanyi, bagamba next week Wednesday oba Thursday.
tulinze bulinze munnange gwe wowulirira nti Witkoff bw'atyo asituza agenze mu ggwanga era Russia kitegeeza nti aba agenze ku nsonga eyo oluvannyuma lwa Putin okubeera nga alaga nti nno bw'atyo akkiriza nti wabeewo enteesaganya oba okusisinkana pulezidenti wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Kakati munnange Witkoff si gwe mundu ogusoose okubeera nga asisinkana Putin, amusisinkanye emirundi egiwererako ddala e Moscow nga Trump munnange ali mu kaweefube okubeera nti nno akakasa nti Kremlin bwetyo munnange eyimirizaamu oba ekakasa nti olutalo luno luggwa kuba yo olulekerawo okulumba kiba kitegeeza nti olutalo luba luwedde. Singa Russia erekerawo okubeera nga erumba eggwanga erya Ukraine kitegeeza nti olutalo definitely luba luwedde. Bwe tutyo nga tumanya terms olutalo kwe luggweredde, endagaano nga ziruma okukakasa nti yes kino kirina kuba bwekiti ne bwekiti. Kakati munnange ate musajja mukulu Trump era mweraliikirivu nnyo, nnyo. Trump ono munnange mweraliikirivu ku mawanga agegattira mu mukago ogwa BRICS, naye nga teweerabira mukisa transport services gye bali nnyo. Gwe ayagala okutambuza wano mu ggwanga lyattu Uganda naddala mmwe abava ku airport n'okugenda ku airport okwata obudde, abamukisa transport services balina emmotoka ez'omulembe eziri mu conditions ennungi, mechanical condition, so si zino munnange ziganyegenya. Kati bano bakubire ku 0793973 0794193 bemukisa transport services okusa ne Timo Property Consultants Limited. Bano balina ettaka era basobola okugulako ettaka oba okuguza ettaka ery'ekyapa, badiringa mu ttaka lya kyapa ate era nga basobola okuyambako okugoba ku byapa oba oyagala okubabuuza ku bikwatagana ku byapa. Kati nno bano balina ne construction company, bazimba amayumba, balina amayumba agaggwedde ge basobola okuguza ate basobola okuzimbira ennyumba ey'ekirooto kyo, biba Timo Property Consultants Limited. Bwekityo butereevu tuzzeeyo ku ggwanga erya America n'ebyenfuna byalyo. Kakati bano munnange batutegeeza era nga bigambo bya Trump kennyini atugamba nti BRICS ekola kyonna ekisoboka okulaba ng'esekeeterera ddoola, eyagala ddoola egwe okusinziira munnange ku pulezidenti wa America agamba nti BRICS eyagala kubeera nga ekosa ddoola. They want to dent the status of the dollar as the world's reserve currency. Kakati baagala kubeera nga munnange bagikosa era bwe batyo nga bagamba nti nabo babatunuulidde butereevu. Kakati munnange okuva e Washington bano batugamba nti bakakasa nti BRICS eyagala kulaba nti dola ya US egwira ddala era Trump agamba nti aba BRICS abegattira mu mukago gwa BRICS era ng'agamba nti eno gurupu ey'amawanga ago agatayagala America oba agagala okukola ebyo byonna ebisekeeterera America, agamba nti nga ne India nayo memba, agamba nti bano baagala kubeera nga basekeeterera ddoola nti bagisuula era n'agamba nti nno obulumbaganyi ku ddoola babutunuulidde ebbanga lyonna era tebagenda munnange kuleka muntu yenna kubeera nga akosa ddoola. Ekyo kikafuuwe ebyaddala. Bw'atyo yabalabudde yajugidde kati nga omusezi agula essowaani. Kati munnange bwe tuvaayo eyo tuddeko mu ggwanga erya Somalia, UPDF gyeri butereevu. Kakati munnange Muhoozi atukakasa nti basse abayeekera aba Al-Shabaab, agamba nti abasukka mu 100 bebasse, tetumanyi oba basse muwendo gwa 10 kubakomye olwamaze okukuba papa gweze kale mukomaawo, naye nga ye atugamba nti basse 10. Kakati munnange Muhoozi ku mukutu gwe ogwa X kwe yasinzidde okubeera nga atutegeeza nti amagye aga UPDF aga Uganda bwe gatyo munnange gasse aba Al-Shabaab abasoba mu 10 mu lutalo kafungula nkati bwe babaddemu mu kitundu eky'e Somalia ekimanyikiddwa nga Barere.
kakati bw'atyo Muhoozi ebiseera ebisinga obungi nti omutimbagano tayinza kwosa lunaku oba oli nga tanaba kubaako kyateekayo. Kati bw'atyo yatukakasiza n'atugamba nti twakatta twasse 100. Yagambye nti so far we have killed at least 100 of those fools, nti so far twakatta 10 emirambo 10 gyakagwa egy'abasiru abo aba Al-Shabaab rebels mu kitundu eky'Baril oba Barile. Kakati agamba nti bangi bakyattibwa. Muhoozi munnange mu bukambwe obungi ennyo jjukira nti amagye ga Uganda gagenda kwegatta ku malala mu Africa okuuma emirembe, peacekeeping mission mu Somalia emyaka mingi nnyo egiyise emabega, era munnange bano kitundu ku African Union ATMIS force, era nga bano balwana bwezezengeri okulaba nti bwe batyo bamalawo oba banafuya abajekera ba Al-Shabaab okubeera nti bazza emirembe mu ggwanga eryo. Kakati munnange bino byabadde bitya mu kitundu kino eky'Barile oba Barile, sobiri okubanga abazungu bagamba Barile. Kakati bano munnange eyo yewabadde okulwana eyabadde hotspot eya clashes wakati wa Al-Shabaab ne ba militants wamu ne international troops. Kakati bano munnange nga bali eyo mu kitundu kino eky'amaserengeta aga Shabelle region e Somalia, tawuni eno munnange erabye entalo eziwerirako ddala okulwanagana kungi nnyo omwaka guno n'emyaka egiyise emabega. Kakati munnange operation eyakasembayo eya UPDF erabika bwetyo munnange yabadde yabulabe nnyo, era emirambo munnange gyagudde. Kati ye Muhoozi atugamba nti basse abasoba mu 10 so nga munnange bo aba UPDF ate era bakakasa nti babasseemu 2 okukakasa. Omanyi kati entalo ziba bwe zityo, kasita oludda lwe basseemu lukakasa nti 2, kakati manya nti asa 2 gokka baba bagudde bangi, oba si kyekyo omuwendo guli ogukyusa ne nakola vice versa kugamba nti 10 ekyafudde eno n'akiteeka eno, 2 agafudde eno n'agateeka eno. Kakati ye ategeezezza bw'atyo naye nga kyannaku nnyo nti abaana baffe bafiirayo oba olyawo mu bintu ebitategeerekeka, kuba bannayuganda bangi bagamba nti lwaki amagye gaffe tebagakomyawo wano e Uganda, abaana baffe ne balema kubeera nga bafiirayo newankubadde ssente, naye ng'ate ssente jjukira nti munnange era zigenda mu nsawo zaabo abakulu. Amagye bagakozesa bagakozesa nga kyabusuubuzi, bo ne bagaggawala, so nga abaana baffe bateekayo bulamu bwabwe. Kakati munnange bw'atyo Muhoozi akakasa nti bagenda kusigala bakyalwanisa aba Al-Shabaab, okulwana kukyagendera ddala mu maaso. Kigambibwa okuba nti munnange bano babadde bagenzeeyo okubeera nga bakola operations zaabwe mu kitundu ekyo, era okukakkana munnange nga bagudde mu ambushi. Obusajja munnange ne bubafutiza ne bubakuba era munnange ye Muhoozi aga nti emirambo 2 gye gyagudde. Kakati era Muhoozi y'omu bw'atyo n'afulumya ebifaananyi eby'abajambula ba Al-Shabaab abakwatiddwa n'abiteeka ku mutimbagano, era ng'agamba nti nno bano munnange bakwatiddwa abasirikale mu kulwanagana okwabaddewo kafungulanketi w'amagye ga Uganda UPDF n'abajambula ba Al-Shabaab mu kitundu kino eky'Barile. Kakati munnange mu kitundu ekyo kyesudde mu southwest eya Mogadishu Somalia, emmundu gye yasekedde, era Muhoozi bw'atyo mu busungu obungi ennyo n'atutegeeza nti naye tugenda kusigala nga tunoonya abayigira ba Al-Shabaab. Kakati ebyo munnange biri awo. Abantu abamu waliwo nalabyeko komenti wazabadde omuntu omu yagambye nti abantu abapraising ebyo beba batalina mirimu.
okuddaawo era amagye gaffe naga nti abaana baffe baali badde bakomawo wano kubanga bali ba terrorists si ba politicians bo balina ebigendererwa bye birala nnyo kakati mmwe muli awo mukomyewo amagye gaffe tegenda kikakola Somalia tetuli mu lutalo nga eggwanga lya Uganda kakati munnange ebyo bannayuganda beboogera okusinziira ku bulumi bwe balina kubanga jjukira nti kati abo abafudde bayinza okugamba nti gavumenti ewaddeyo $5,000 ku buli mulambo era okukakkana nti bajja ggirabe batyo bayinza obbaga mubadde temufuna ssente muba temuresiivinga ssente omuntu wameza abaweereza ti yagenda ku risk era mune tetuddamu kumanya infact negye babaziika ffe tetumanyaayo sibulira nti baziika nti guno wa IPDF yafudde oba babaziika mu kasirise oba abasirikale bokka be babaayo ekyo simanyi ebintu ebirala byonna bibaawo nti oba singa akabenje kaba kaguddewo oba singa babeera bakutte abanuupu bajja kugaa nti babasibye ne mu kkooti ne tubalaba naye okuziika kw'abana abasirikale nze sikulabangako oba baziika mu kasirise teri amanyi bongo omusirikale bwe yeekuba essasi wano kategori yakuba engola twategeera byonna ne tulaba amaziika ku saikonji zombi fakiri n'okwetonda ku famire ey'oli eyatta nga beetondera ya engola kakati bannange ebyo bwe bityo bibiri bibuuzo bingi naye ansa ntono kati ate era Muhoozi bw'atyo yatukakasizza nga bwe yabadde alina okugenda okusisinkana Salva Kiir pulezidenti wa South Sudan nga alina okugenda e Juba ng'agamba nti munnange UPDF bagiranga bweriiri bwegamba bajja akyuzinga ebintu ebitaliiyo mbuyo yagenda kukuuma mirembe Sudaani naye bannansi ba Sudaani n'abantu abalala bonna bagamba nti kiki kye mukola e Sudaani mwe mwesinza okuleetawo emirerembe jjukira nti eggwanga erya Sudaani Museveni alinamu omukono munene nnyo era yakakasa nti yamanyi ebikwata ku Sudaani yamanyi ebikwata ku Basudaani teri muntu mulala abimanyi era okuviira ddala ku mirembe gya Garanga jjukira nti baba Sudaani ne bw'otuukayo n'obabuuza bajja kugamba nti Museveni eyatta Garanga ekyo baba kyogera Abasudaani ewaabwe era waliwo n'akatabo emikira ke yalikodinga n'akatuteerako kale kwegamba bo balabanga nti gavumenti eriko eyateekebwako Museveni era nti agiramu omukono munene nnyo ne Garanga ne Salva Kiir kenyini yakakasa juzi nga yali ono Munakinyani Odinga yali agenzeeyo okulaba ensonga nga bazikkakkanya bwe baakwata Machar n'agamba nti sooka ogende oba yagala okumulabako genda osooka osabe Museveni akuwe olukusa kakati Muhoozi bw'atyo naye ng'alina okusitula agende e Juba kubanga ekifaananyi kya UPDF bwe kityo munnange abantu bakirabira mu ggye eryefuula kaguje nga lirisinga okuleeta emigozoobano n'okukyankalanya amawanga amalala by the way nina ekintu kye ntunuulidde tulaba Uganda People's Defence Forces tulaba Rwanda People's Forces ne tulaba SPLA kitegeeza South Sudan People's kitegeera Liberation Army olaba kasolabako People's Uganda People's Rwanda People's South Sudan People's zingamba amagye ga Museveni ago yayiiza mu layini ezo eza People's kitunuulira okitegeere oba bwe kyegendereze muganda bange mpuliriza saagala kukigenda nnyo wala naye nze bwe ntunuulira ndaba nga layini zikwatagana ndaba nga strings zirina bwe zijoyiningira awo naye nga Muhoozi bw'ati munnange ng'agezaako okwewozaako annyonnyola ekigendererwa ky'eggwanga erya Uganda okutwala amagye e Sudaani jjukira baagatwalayo nga tebannaba na kugasa y'olwawulira nti baabali bagize n'asitula abanyweri oba nti batandise n'asitula naye munnange eggwanga erya Tanzania era mu kumaliriza ntuzagenda okumaliriza n'eggwanga erya Tanzania lino no ligambye nti nno litaddewo heavy fines bataddewo fines kyeki engassi ez'amaanyi wamu n'ebibonerezo ebyokusibwa jail terms for Ugandans n'abalala okuva mu ggwanga erya Kenya n'amawanga ageetooloddewo
abagwira abagenda mu ggwanga erya Tanzania ne bakola businesses 15 ze balistinze ku listi. Businesses 15 ze balistinze. Zino mulimu ebintu ebiwerako. Era munnange ne batukakasa nti bw'oba toli munnansi wa ggwanga erya Tanzania TZ togezaako okubeera nga weetantala okukola businesses ezo 15 oba si kyekyo muganda wange ojja kuwa engassi ennene oba okusibwa ebbanga lye babeera munnange basazeewo ate nga si ttono. Kati businesses bazitaddewo nyingi ziweererako ddala, emirimu limu emitonotono naye nga mulimu oba real estate n'ebirala bingi nnyo bye boogedde awo, mulimu saluuni, mulimu okusuubula ndowooza ebirime bwe bityo n'ebintu ebirala bingi nnyo bye boogeddeko muganda wange. Era ojja sosola buwanana bwa ssente mu ssente z'e Tanzania singa ogezaako okubeera nga okola businesses ezo nga toli munnansi. Mobile money transfers ebyo byonna babiganye. Babiganye saloon operations babiganye. So si kugendera nga olaba wano e Kampala nti abayindi bava eri bajja nga investors bamaliza batunda paani ku street bamaliza bavuga boda okitegeera. Babiganye home offices and environmental cleanliness, postal operations and package delivery. Byonna babikoze eki? Small scale mining. Babiganye radio and television establishments and operations. Bagambye clearing and forwarding services, buying crops on the farm. Bagambye nti n'ebirala bingi nnyo bye boogedde. Naye Ibrahim Ssemujjunganda yagambye nti kino ekyakoleddwa newankubadde nga wansi wa East African Community kibanga ate oba oliawo ekiri contrary ku ebyo bye bagezaako kubeera nga batuukako babe batuukako. Naye yagambye nti bannansi ba Tanzania batya nnyo naddala bannakkinya kubanga bano munnange bo ebintu babikola ku sipiidi kakati batya oba oliawo nti bano bwe banajja bagenda kuba batwalako emirimu gyonna. Bagenda kuba batwalako emirimu gyonna kakati munnange batya nnyo competition. So bannayuganda bo waliwo omuntu omu gwe nalabye agamba nti wa bano batya, yagambye nti batya nti batya Museveni. Bwe yagambye nti bano batya Museveni nti munnange ayinza okuba oliawo n'atwalayo ebintu bye bitategeerekeka. Amaze emyaka 40 nga akalakata Uganda. Mbu abamu bwe batendereza nnyo Samia okubeera nti afa nnyo ku bannansi nti abafaako era bamugerageranya ku Amini nti ye okusinga nti abagwira okujja okubeera nga emirimu gyonna bagitwala nti ye asoose kulowooza ku bannansi be. Akikoze in favor era nga tafuddeeyo oba abalala balowooza ki oba ki mu nkola ya Amini engeri gyegobamu abayindi wano. Kati nno munnange abantu bo bagamba nti kye yakoze kituufu kubanga dictator Museveni ayinza okukusa oba dictator n'abuyingiza e Tanzania okukakkananga munnange atutteyo emize gy'okubba obululu nga bye yabukukusa n'abutwala e Kenya nti batuufu nnyo okubeera nti munnange beekengera. Sigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange tusinkana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo anti munnange tukubuulira ebyo ebiriwo ebyaliwo n'ebyo ebirijja akuume.